omukazi n'akwata ssente ze n'azimbira nnyoko ennyumba gwe yali ekubidde ekisoga nkumanyi bulungi naye n'omuddako n'osimba amanyi. Community erina okuyiga okuwa ekitiibwa abakazi abasobola okukyusa obulamu bw'abasajja. Omuwala n'ajja omuyaayo ku street n'agufuula omuntu muli kuno musimba amannyo. Lwaki mukulembeza nnyenge effubitizi n'okudiba n'olaba olukazi olwa ttinti mu nviiri ddagala ly'ensansa nalwo luli lwano lussa mukazi munnaalo ku ttaka. Oyinza okutubulirayo omusajja gwe waleyizinga ggwe. Oyo muvubuka wano we yajjira wali osobola okumwagala. Oyina contribution ku musajja yenna. Baganda bange tulina abaana ab'obuwala tulina ne baganda baffe abawala. Tuwe respect omukazi asobola okukyusa obulamu bw'omusajja. Najjo omuyaayo ku street n'agufuula omuntu olwaleero gwe gugula babulogo okukakkanya ekitiibwa kye n'erinnya lye. Nnyoko wano yali tafiiridde mu nnyumba. Olwa social media ne influence gy'olina olw'omukazi n'agamba no tugende tutereeza obulamu bw'okyalo maama otumuzimbira akayumba kubanga ensi bw'enaategeera nti asula mu kifulukwa kijja tuleka wabi bakazi bameka. Essaawa etuuse African community tubeere n'enkola entuufu ey'ensonga. Mulekeraawo okukkakkanya abantu abalina contribution olw'ensonga zammwe ezenge obutaagaliza n'effubitizi. Mirembe jju ngenda kukulwanira paka ku ssaawa esembayo. Abaagala okugenda ebweru emirimu egitambulirawo njirina. Amawoteeri, masomero, mizikiti, malwaliro beetaaga bakiriina emiliyoni 1.4 bakuliisa bakusuza bakujjanjaba ba waitress n'abasobola okulongoosa kwala buliri kwaniriza abantu nakola nga bakasha emiliyoni 1.7 gwe musaala ka input katono ddala kubanga mwetaagibwa mu bwangu. Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Abu Dhabi ne Saudi emirimu gitambula bulungi. Noonyako kunoti 7-6-6-21-5-1 oba noti 7-6-5-2-4-18. Calvin Kayanja ogenda kuba omufuna butereevu. Bajja bakubanga mubuuza abantu agabuuza agatakwatagana. Oyisa omuntu otandika mubuuza lwaki yagwa. Biswanka bambi Biswanka wamma weerwaneko. Fight for your rights Biswanka. You were Ugandan. Abasajja baba bakubye ebikonde bakube. Lwaki baadde bakubuuza lwaki wagwa. Biswanka, yes, that's the fighting spirit we want. Biswanka we bali kuba na fighting spirit. Tuli mabegago. Thank you for fighting for justice. Biswanka teri agenda kuwa bwenkanya mu ggwanga lino mpaka ng'obwewadde. Biswanka we bali kwewa justice. Lwaki bakolerako views ng'ate be baakuyise naye gye byaggweredde nga galubindi abamuzigu bane singa nabaddewo bu video babumpadde naye nga I wish I was there. Biswanka muddemu mulwane nga wendi nadde njambeerewo ndabe. Biswanka wankoze bubi wandimpise ng'obakuba nembeerawo nenyumirwa. Guys, nze gino emyezi 2 Katonda ampadde obwenkanya sibulabanga. This 2 months nze March ne April gino emyezi Katonda ampadde obwenkanya. Bane munwere musabe. Guys, pray hard. Kati nabadde ndyawo ng'omwana ampeereza video ng'ebikonde bivuga nga Biswanka abali waggulu. Ninga, that's my boy Biswanka. That's my Biswanka, I'm with you. Era teri wa police agenda kusiba Biswanka. Just call me. Just call me Biswanka. Tewaba akutiisa Biswanka. Wabakubye bakube bamanyira. Noyita omuntu n'omubuuza ebibuuzo ebyekisiru noyagala omukolereko views. Lwaki wamayadde bagawagwa ate nga Biswanka tonnagwa. Nze I know it Biswanka. Ate Biswanka you a good musician. Wano nga twalesa abayimbi abamanyi oyimba Biswanka moli. Biswanka fight hard. Biswanka fight hard. Biswanka tokkiriza ate ddamu era obakube. Tewali kye bagenda kukola abo. Biswanka you can go back and beat them. Oyinanze have me. Gaba justice Biswanka, gaba justice, gaba obwenkanya.
Bana, you guys, nanyomedwa. Bakubye omusajja ekikonde. Galubindi nezigwa wali. Nga what? So nange mu video nabulabyawo nga bekutta amatayi. Ninga banesinga nabadde wo. I wish I was there. Nengule chokola ogula popcorns emberenge. Nofuna akatebe wotula n'olaba firimu. So next time Biswanka obona abakuba. Mpitaako bambi. Kati Biswanka omuntu gwenjagala onkubira asigaddeyo sendi. Ne bati. Biswanka abongaye wamazo bad disciplininga. Kati dako waggulu awo ne sendi ne bati badiru Biswanka. Atera Biswanka oli yagenda kuba bati. Bataasa mutaase. Biswanka andi nkubidde bati oyo. Ba! Want. So ababiri abo bamanyira. So disciplinary committee Biswanka twakufunye nga kirabo. Okitegeera? Twakufunye nga kirabo our boy Biswanka tuli mabegago bino bi YouTube ebyebuza amagezi wamma bikube discipline them. Yes, Biswanka kati ye disciplinary committee ya YouTube. Biswanka makona gobozaako. Biswanka katukwasiza babiri. Asoka ye bati badulu sendikadiwa Emmanuel ne makona abo basatu batu disciplining. Yeah. Junior ebya Mirembe bituuseewa. Ensonga za Mirembe zaggwa. Ensonga za Mirembe zakola ki? Zaggwa. Twazimala. Mirembe bayina abasajja bameka it doesn't matter. Awooma, anyirira, ne sente ayina. Mirembe oba omuwalana oba tomuwalana ayina sente ze. She's pretty. Anyirira. Alien skin wakula entalo zojja okusobola. Amawanga n'amadini galeke. Alien skin tukwagala nnyo. Naye abasoga bosoko balekemu. At least Wikiman. Kwa Wikiman bazadde be babeera Sweden. Wikiman is a Swedish guy. Yakulira Sweden n'asamba omupiira. At least that character. Nekati Shakibu. Oli mukuzanya bikonde na bakadama. You disappoint us, my brother. You disappoint us. Oboli aido Shakibu gamba zali kwa zali yakolere duka naligenamu. Spend much time. Shakibu kati ebintu byoyina okola kuba masuuti. Dress in suits. Shaka tuina project Shakibu joliko. Kwa Shakibu erinyo olifunye. Oyina emikwana emigagga. Organize yourself vumbitwe ebyekiyayeyayi. Ibya abana batandika bulamu mbu bagenda kuba bikonde bano batikitoko balaba mipira. Who has time for football? Nuba saba tikitoka bali mipira bona batunanga koni. Bali omu baweekera. Nomuga awokoze wo sente meka nothing. Buli omu alinya boda naddewe. Shakibu, is that your life you want? Obulambu abapu coming Shakibu bwokyalimu. Stop living a mediocrity life. Zali ayina level kwe yakussa. Ne Shakibu okoze kinene nnyo okujungulula erinnya lyo. Kubera mbitututu. Kati awo bikonde kyebiri awo sake. How much? Bakadama baleke mu bed space. Oli agenda kuba bwa sekadama Dubai. Muleke. Ne Shakibu gomanyi brand joliko Shakibu. Do you know what they call branding? Oli mbintu ntu ebyo ebyekigwagwa. Kati Shakibu ovuga emotoka ya kawumbi. Shakibu emotoka zovuga esemba okubeera ya rais ya milioni 5. Bikonde ki byogenda okuzanya? Which bikonde ki? Yembozi mwajijja weeyo n'abantu abali mu bed space. Shakibu, let me give you abantu basatu. Let me give you 3 boys. Boy no looking up to 2.
asoka Shakibu go ino kuluke ye Kenzo. Look at the way Kenzo has done his things. Shakibu tunulira Kenzo engeri gyakozemu ebintu bye ekitu nakikuba Kenzo. Kenzo w'emyaka 5 mabega si ono. Kenzo neyo yibwe buzibu bwe yali ayinedda. Buli wamu nga ayagala abeerewo mu basamba emipiira egy'okubyalo Kenzo wali until when Kenzo changed. Kati Kenzo abeera mu nyonyo. Jabalira free time yera n'abantu basaba n'abepiira obala bagagga banne. My brother Shakib, you must change. You must be focused now. Tokyali mu level ewamu bantu. Olanze junior sikyali nawe mu level ewamu bantu. What about you Shakib? Njankuwa omuvubuka omulala gw'olina okulabirako. Shakib ina opportunity to be one of insibe tu yediga yeah. You are wasting it. You are taken up by these small things. Katujja kwa tuyonga Shakib ogenze mu mipira gy'aba TikTok. Luli nakulabayo. What are you looking for there? Oli mipira nakulaba mipira gy'aba TikTok Shakib nga this boy. Oli awo tudde kutaka olinga fala. I don't know whether it is your bringing. Ina manda bagayono. Opakinze lwangula. Omuye yajira mulangula. Yali kumupira nga tudde mutaka nga banange let me tell you branding kintu kikulu. Abantu bonna basitabe twegomba kati bategere ekintu kimu kye bayita branding. Kati tuwana omuntu yategera branding Shira Gashumba. Go mala wa Gashumba Shira omulaba wa buli wamu. Shira omumanyi gwe. Shira Gashumba ne bwe agenda ku toy ng'agenze mu bajoze mirundi ebiri. Nze nava ko oyo omwana Shira. Shira Gashumba atambula n'abooza toy mu bbala. Bino mwageze mu toy bajoze mirundi ekyo ne bafuuyirawo sipule 3 ne bafuuyira nasanga toy bagikuba perfume mbo Shira ajja. Niye what's wrong? Mbati ali ku branding. Mwala wa Gashumba atweyagaliddeko. Shira toilet paper ayingira na ya gold oba yazikolera weze. Shira. Ekyo kibayita branding. Kwa Shira Gashumba yakopa ebya Nicki Minaj. Shira Gashumba ali mu katiba ka Nicki Minaj owo mu America.